otera ofunira amasaŋŋanzira amalala ogapamemu nenkwata empale yange nenzuluka nenyambuka emisinde najambuka nvudde mu masaŋŋanzira buladi empale nagijjamu nga komando wasu nagisula walye nenkwata amazzi neyiira bwenti nga bwenjogera ebintu mu bwangu ebyoto byalinganga 7 nga byonna mbitabaala. Mulamu Yesu waffe mulamu mu ntaana taliimu era amagombe tegasobodde kumumira lubeerera kiriba bwe kityo kyagenda mu byafaayo era kyawandiikibwa nti bwe yafa bwe yatuukayo nayo yawangulirayo. Ekyo nno kye kiraga nti naffe bannange bwe tulirwana olutalo luno ne tulutambula mu ngeri ey'omuwendo tulikola ekyo kyennyini tuluzuukira era tulidda bujja nate tuli babapya amagombe tegali tuyinza. Bwe bagenda okumusiiga obuloosa basanga amasuuka makalu basanga entaana teyasobodde kweggala nga mulamu yavudde mudda nakaakana akola ebyo bye yakola luli ebyamagero okuzuukiza abafu okuwonya abalwadde ba buli kala okubudaabuda abajjula okunyolwa abanaku n'ababali mu biwoobe kyakola nakaakano. Taata waffe mulamu weewaawo kwem alive kwe tuli amanya bamita metanikira bongo oba Rima Sam ni musajja mulokole era ekyo nkyeyagaliramu nnyo wadde nga ekyokukyeyita tekitegeeza nti ni mutuukirivu nedda luba lutalo tugwa ne tuyimirira naye tulunyweza na kusaba kusabira bannaffe nagezaako kulaba nga twegendereza awe wali akabi kaleme kutumira. Tekimala kukyeyita tekimala si buli akyeyita nti akiri era si buli akyeyita nti asaana okumwesiga nedda wabula kijjirako ebikolwa okwerekereza n'okwewaayo jabaleko ssebo labongo omulokole bulijjo oli mulokole omulokole bano katugeze nga bano abasabira nga Pastor Kayanja wabujingo ebyo basabira buli wamu andi ngamba oli balokole type eyo ogoli wa Pastor Kayanja oli wa Pastor Mitabafu chachi yeririddawa Kataraso ministry okundi ku Messi naye watokyusaako ku bintu ebimu woba osabasabirako ku kyalo kyokwova wosula wosabira kyusaakoko ku kyalo genda osabirekoko empereerwe nego ozungira awantu weewamu kati omuntu akubanja kunonya n'okunonya kumulinde ku Sande ku kyaki nedda ssebo kyusamu ku location omusajja alina tabeera wantu wamu kyekiri kye nagambye nze ebyange byonna bwe mba mbikola wadde bikyaganye nkyusamu ku location oba ensonga lwaki bikyaganye nkyusamu ku location nkyusa location nga ondaba byembala biganye ab'emirimu abasusse abantu ababi bali awo basinikaaga nnyo ate ku Easter byayo naye ate nze ali ku Easter nze ndi munyiivu nnyo basebo ne bannyo bampise MC Kisaati taata w'abaana abangi mpozi nsooka okubajjukizaamu ekintu kimu olunaku lwa Easter naye sifunyeeyo wadde kasimu ate agumiikirizo kyusa sifunyeeyo wadde akasimu abantu bakoowu abale kubanga muli bakunaffe tuli bakoowu nsooka okubajjukizaamu oba oyagala okwambala n'onyuma nga bondaba waneeno olina genda ku Joyster Fashions wali ku Hamu ku mulyango oguyingira mu kisaawe ekya Hamu omulyango guli main wetesiŋŋanibwawo Joyster Fashions bakuwe engoye zakabinga bwokyala kino kitupisi kyenkubye oba ovaayo ng'ofulumye bulungi nnyo ate nga tugamba twayongeramu n'ebisoko oba oyagala okupangisa engoye tulinawo session y'okupangisa engoye zetupangisa si ze zitundibwa engoye ezipangisibwa ndala n'ezitundibwa ndala mpozi obanga olupangisiza n'olwegomba tulukuguza otegeera naye ng'ezipangisibwa ndala nezetunda ndala janku Joyster Fashions kusavinge mu ngeri enjawulo ennaku z'omwezi nga 9 legendary tuli wali ku Hotel Africana ne ba B2C wetugenda okubeera gwe kati ekigenda okubeera tomanyi lanti
kati abayimbi babiri abatali bannayuganda bamaze okukonfaminga stamp yakonebwamu dda visa nga 9 bali wano begasse ku bayimbi baffe abannayuganda yandika kati kankubulemu twatandika abasajja bano nga ntandika omanyi ngenda nenjogera ekigambo ne mbagamba abantu ne bwe munaakola mutya nze natandika ba B2C nze MC Kisaati era bali baganda bange era nkola nabo gwena bona okiwakana wali abantu bengamba ne bawakana ndi ande yatandika ande yali mugagga nga alina sene nga tamanyi mulimu gwayingiramu nga tagumanyi nga nze agumanyi nze nali mugezi waani wa ande kubanga nze naleetera ande mu bidongo abantu okumanya ande events yali nze engeri gyoyogeramu waliwo yakuwakanyiza waliwo abampakanya amaleka nkubuulire waliyo abantu abazaalawazaalawa omanyi taliyo kintu kibi nnyo nga kyalo kyemakindye abantu bemakindye bazaalawazaalawa nnyo omuntu akulaba n'okuyisaamu amaaso n'akutwala nga bayagala bulaadi nzo ndaba wano gwe Rabongo nzo ndaba wano nkugamba ekigambo kimu nze we mulitegereramu mbadde wa kabi nga nfudde ate nze jja kwati kyanyamba otegeera ndi munyiivu waliwo omuntu eyammanyidde nsagala kummanyira nze golaba nze ndaba nze Rabongo sikyala wandabye ewa obukyanga bera sajjayoko omulundi gumu nze sikyala ekiŋŋaana okukyala saagala kummanyira nze ndi mwavu naye saagala kummanyira ate saagala muntu kubanza kati Rabongo sente zimbuze sente ziganye sente zange sente mugaana njagala wakiri mbere ne legacy n'oli n'omuntu azanya ne mu kintu ky'okoze myaka 26 nangidde sente ziganye sente zimbuze bulaadi myaka 26 nangidde sente zimbuze okumala sente zimbuze nze buli kimu kye baŋŋamba nti wano waliwo wateeka okuba ng'osobola okugyawo sente embigezaako n'ebyo byonna biganye era n'ekyo nakyo nkyetaaga oba nkowoole bantu Mama Fina mpulira ogamba gwe Mama Fina si yakuli abasawo b'ekinnansi e Uganda Mama Fina munnyambe mumpeko ku mukisa gwe mulio gwe mugabira abantu ne bafuna essente nze mpulira nfa abaana natereka nze ngenda walesera embeera nenga omukazi muddukeko n'abaana mbaleke mu nnyumba ngende chachi nzigenzemu muganda wange nze ne musajja musiraamu ngenze mu chachi ogana nosaba nga byonna tebigatta kikinze nabaki tokkiriza alago masiki ejo wayambadde eyo likakabuuze eyo ojambadde masiki oyitandikiddewo kuyomba eno masiki gyenyambadde n'agyambala mu mayi naye si wa muzannya abafugisa kibuli nange kati buli kimu nja kwogera bya kibuli saagala mmanya nenjongera bajjukizamu ekintu kimu Crown Japan katwe yitayo bakuwa ebintu by'omu nnyumba ebyamasannyalaze byonna firiji yagala washing machine binika kuuka jangu tubeere nga tukuwa ebintu byokka ebintu ebiyina garanti Crown Japan katwe wali okulira na Musa Bode akyegere otusiŋŋaanibwa twakomawa maze okuyomba tutandike twakomawa wakuwaida kikabiri nado oyombe twakomawa mwana myaka 26 bolangirira nti sente ziganye abaana gwe twakomole essabo bakutumya omwana oledde omusaddaake towasaddaaka gwe kitutawanya tugende maaso engatto zambalidde mu takisi obugwa nabusibira eno kugundi baidao kubinza ali kuki gye nasibira obugwa okuva emulungo bantumye ebintu kusiwe twakoma bwe bantuma ebintu maama akuyise nkubira ku maama essimu maama mpita ewaka maama abeerako nebyaŋŋamba mukuŋŋamba nange neewuddiisa kaakati eno gye nali ŋŋenze eri emulungo bamala okuntuma bye bantuma nga birimu n'ebyokuwaayo omwana kati olwo mukadde ambuulidde byambuulidde olwo nsooka mbiryamu kawaani ebintu ebyo ŋŋamba naye kansooke nsirikemukko kati bwe nsirikiriramukko ebbanga kyaliwange oli gwe nkugambye era eyantwalamu abo abantu addamu aŋŋamba bulaadi ate nafunye ono
aŋŋamba nafunye ono naŋŋamba ate ebyono byebyono si byakusaddaaka kwanza byangana si byakusaddaaka neŋŋamba weewaawo nemugamba weewaawo nemugamba oyo gwafunye ye mutuufu gwe njagala abanga tali mu byakusaddaaka yooyo munnange ngalukera lunaku lumu ku makya nga kyaliwa ngajja yali addayo nga bamugambye ye alina okuderode yali yagendayo ani kati oba ogamba sina kuyita munnange kitegeeza tolina kuba wano olwo puroguramu olina gigenda nogikole naba obanga olaba nze yagendako mu ssabo olaba nti nga oba olaba nze yagendako mu ssabo nga nze nkuwa obuzibu genda ogikole ku bakyaki kaakati munnange kyali wange atuuka agenda gye yagenda bwe yagendayo ye nga bamukolako ng'akomawo bwe yakomawo ng'ebintu bye bigatta nga bitandika omuvinga nga ŋŋamba waayi nafunye ono konze naŋŋamba naye buli luvannyuma lwa wiiki 2 nzirayo wa ewoono gye nafunye nemugamba abanga ali ku muzuuli nange gye mba ŋŋenda ku luno naŋŋamba ye tali mu byakusaddaka nemugamba kale tewali buzibu tugende eyo munnange nga tulinnya mmoloka twalinnya na takisi nga gye tugenda batwalirawo omutwalo gumu twakera saa zaffe 12 nava bwe nti mu bbaala nakonekitinga bukonekitinzi neŋŋamba bwe nzire waka kiba tekiggwa nagatta bugasi nga ŋŋenda nnoonya omukisa nga ŋŋenda koco takisi etubuze tugenze tumaze tutuuse mu katawuni butatuuka mu katawuni gayinga ŋŋamba kalageri gwe kooli omupya olina okugulayo amata nesimanyi oba lwaki mu bintu byonna byonna byetubeeramu ebyo bintu bya amata gano bagafe balinga nnyo mu buli kimu simanyi lwaki tetuganywa ate oganywa toganywa mune twatuuka mu katawuni awo nga omugaya ŋŋamba gulayo amata nga ngula amata nga banguza naki n'omuzigo nga tutambula nga tulinnyawo boda okuva mu katawuni nga tugenda gye twagenda bwe twagenda nga twatuukayo nga abantu bangi mu lubiri lwoli nga abantu bangi bw'atagenda wofunidde ebbugumu abantu baali bangi ng'era wali eri okukolako sebo ng'obeera nga ali mu ddwaliro emulago olina kubeera wa nnamba namba 5 nga nakutuula mba mutudde bwe muti mwepangira mu nnamba tuli mu lutalo lwa kunoonya ssente noonya kuba bulungi era ali eyo yenna nga agimanya asobola okunfuula n'embeera bulungi mu nnyambe nze nfa nkoyo okubeerawo nga nkolera abantu ne bafuuka bakabi abantu nga tebandabawo mu nnyamba ali eyo ng'olina kyosobola okunnyamba kyonna oba omuntu anasobola okuntuusa ku mamafina kubanga mamafina kati yekka ye muntu ndooza gwensigazaayo gwenjagala okulaba oba kuba ndaba agamba agaba omukisa kinange tagumpa yagujjawa wati tagumpa yagaba mukisa gwa bwajjajja wati tagumpaako nange nga wagabira kuba nange ampeko ku mukisa agujjawa Katonda wayokyosengera ddala Katonda oyo agumu nze bonna mbasaba Katonda musaba ne Lubaale musaba kubanga Lubaale Katonda ye yamutonda buli bwenjogera ku kya Katonda tisaati otambuka kankwesonyiwe tisaati tugende nyumya mbooziyo Katonda yateekawo Lubaale kakati nze byonna mbasaba nze simanyi nze bonna mbasaba tugende mu maaso munne tutuula mu nnamba natuula sikyogera oba nali nnamba oba 2 nakeera kuba baŋŋamba batugamba oli kyali yaŋŋamba nti eri olina okukola ki olina okukeera
nali namba 2 nentuula 19 n'atuuka nange nentuuka nenyingira nentuuka ew'omukulu atulibwako empewo nemunnyonnyola nemugamba ebigambo byennayoga nemugamba njagala nfuna omukisa nfuna sente nsobole okulabirira abantu bange nemugamba ddala mbuluvu kimbeera ntya nga ndyawo nga ntuuka n'okubeera nga njagala ennusu omutwalo ogw'okulya nina abaana abasoma omwana watuuka nemugoba ne school fees n'atuula ewaka ennyumba n'ekutunuulira tewali bizinesi gyenina nti yiino siina kyeninadde n'ekimu sifuna miri nemugamba nyamba naŋŋamba akootuuse wano kikoze eki kiwedde neŋŋamba naŋŋamba kati oba okola okimanyi onza ng'akwata ddagala ng'alimpa ng'abaako omuntu gwankwasa kubabeera awo baita abakongozi olwakuba obimanyi oli mulogo naawe oli mulogo labanga tosobola kubanga toli mulogo olweka kubanga oli mulogo kuba mwebuzaabuza abantu mwena mukola ebintu ebyo nze kasobanga tosse muntu sikulinaako buzibu era ekyangobeewa oli omusajja kuŋŋamba kutta mwana wange nawe oli mulogo bankwasa omuntu gwe bankwasa antwala ku byoto oli mulogo antwala ku byoto nga mbuulira ebyokukola ku kyoto ekisooka nga nfukamira nga nkola byenkola nga ŋŋamba vaawo nga nza ku kyoto ekirala nga nakyo nkolerawo byenkolerawo ebyoto byalinganga 7 nga byonna mbitabaala naye ekyasinga okumenya ku byoto kwe kufukamira nafukamira muganda wange nafukamira naye nga buli wenfukamira nayogeranga ebigambo nga biva ku ntobo y'omutima gwange nsaba abo bensaba bannyambe bankwatireko ekkubo lyange ligaziwe nsobole okubeera nga nfuna kyenjagala omukisa olwoba obugagga bujje nemmaliriza bwe namaliriza nenvaayo nenzirayo ew'omukulu munda manendayo ew'omukulu munda nangamba emikolo egisooka ogimaze nemugamba amiina nangamba kati oba okola kiri kimu kwata lino eddagala nampa eddagala lyampa nangamba alitambula ogende ewaka otandika onaaba eddagala eryo kati teriyo kintu kisinga kuntabula mu bulamu bwange mu bintu ebyo nga kigambo kyakuba nti kunaaba bannange labongo nanaaba kati n'oyo naye yanziza ku ddoozi yakunaaba waliwo banne embutupu tetuganye kuli okunaaba kwali kususse satikiriza nti oli mwavu wampaka oli mwavu bwepanga ate bakuyamba toyagala kunaaba ddala nanaaba nenaaba eddagala nempulira nga okunaaba konkukooyo ebbanga ne liggwako lyeyaŋŋamba eddagala nga liweddeyo nenzirayo naddayo nzekka olwamaze okuntwalayo oli olwo nze nzirayo ntya olumba wekka nzekka nenzirayo neŋŋamba kanzireyo nenzirayo nentuuka era bwaddayo wadde oba wajjawokko era process esigala yemu ya nnamba tuula osooka kusasula nnamba yo ne bagikuwa n'otula n'olina n'oyingira munda n'olaba omukulu muda kuguti jogera mutwalo genda mutwalo okudda n'omudda gwowaayo nga munnange ng'omukulu mulinda nga nyingira munda nga twogera nga ddamu nga mbuuza biripita ne mugamba tewannabaawo njawulo naŋŋamba labbawo nga sinnakubuulira wali abaddekaawo ne bagamba nti oyina okgenda ekiro ku ssaawa 10 onaabire mu masaŋŋanzira amasaŋŋanzira ogamanyi junction
onaabire mu masaŋŋanzira ekiro babiŋŋambanga omusajja naŋŋamba masaŋŋanzira omwo omala onaabiramu aga masaŋŋanzira ate ofunira amasaŋŋanzira amalala ogapamemu Buladi eyo nga natunatuukayo kansoke omusajja nzirayo munda olwo nzireyo ogwange guli ekikulu onsoomooza kati mbadde embuuse neŋŋenda ku bintu nziba okutunulira ngusoomooza ntya omusajja nga ŋŋamba biri bitya nemugaa tebigatta tewali njawulo era nkyalinga bwe nnali obwavu bukyampa obwavu bunnuma ate bunnumisa bumalirivu bulinga obuwendule bulinganga obwategeera nti kati kyendiko kirala nga munnange ng'addamu buto nga bansindika era buto eri ku byoto genda ofukamire nga nzirayo nga nfukamira emirundi gyange omusanvu naye nga olwenfukamira ogenda bajukira ffe jimu twazivaako dde ogenda ovaayo nga owulira tekiggwa amaaso gakumyuse jukira ebyeto bibeerako enku zivaako omukka amaaso gakumyuse wena olinga anywedde akayaga totegeerekeka nga munnange nga nvaayo ku byoto nga nzirayo munda nga ddamu nga ŋŋamba kwata eddagala lino genda onaabe naŋŋamba oba oyagala okuganyirwa olina kwewaayo olina kunaaba lambongo naabye ku nsi kuno agala ddungi odinaaba tugende naabye jukira buli wennavangayo nga bakuwa eddagala lya wiiki 2 olina wiiki 2 ng'onaaba yo wali onaabanga emirundi ebiri buli lunaku tebakuwa bulombolombo wakolera kunaaba amuna eddagala ly'omusajja ndi aterina bulombolombo baterina mizizo ng'era abalikuwa naggamba n'okugamba osobola noddina abisa n'essabbuuni wagwa mwafere naye ku bantu bennalaba wali ono omusajja lwakubanga yali akola naye kirabika nze ndiko bubeezi kintu kirala tugende maaso nga nkomawo n'eddagala lyange erya wiikisi 2 endala nga nazo naaba nga ziggwako ng'ate obusanyusa okazimbulamu eziddayo nga nsooka mbeerako awo mukama nanyamba nenkwasaamu 5 nenvubutuka nenzirayo olwakayimba konjijukiza sente zenakolanga nazigulyanga mubasamiza enkoko nga munnange bwe nzirayo nga mugamba kyoba omanya nezindeese kyobalanga namisinga zibadde zaabula byeyongera tabuka ebintu bikyaganye nga ngamba agwe toggwamu maanyi nga ngamba kyoba omanya wano wajja watuufu naye wano ewaffe olina kunyiikira jokera nali mmaze otuuka sikyalina kyenzizaayo era nakugumira byaŋŋambi neŋŋenda nenyingira naddamu nampa eddagala nga buli lwatuuka olina okgenda ku byoto 7 naye ng'oba otudde wabwerawo ng'owulira abantu nga boogera munnaye nze yankolera kati embeera gye ndimu nnungi munnange kino munnange nenebuuza bano aboogera baseetinge oba nenagamba naye kati ba baseetinge nze banseetingako kisiina kyennina ole nange nze kukima wano otegeera nvaayo ku byoto ampa eddagala bwampa eddagala aŋŋamba ina eddagala oliraba ogenda olinaabire mu masaŋŋanzira mu Stenseni ekiro saawa 10 saawa 10 weeyambulule buli kimu ekikuliko oyogere byolina okwogera byonna byonna ebibye byosuubira nti bikuliko byonna byonna bikole ki olage nti obina byo bireseewa
Buladi kali okusatira kwali awo mugenda mu masaŋŋanzira gwe tomanyi na kumanya. Olina kweyambula buto oba kunaaba feesi? Kunaaba mubiri gwonna. Buladi okusatira kwali mugenda mu masaŋŋanzira buladi. Kati ngenda mu masaŋŋanzira ago omukazi ewaka mugambe ne mugamba olaba omusajja eddagala lyampadde lino inaddinaabira mu masaŋŋanzira. Naŋŋamba ogenda kutuswaza. Naŋŋamba abantu banakuba ebifaananyi. Naŋŋamba ati wesonyiwa ebintu ne mugamba kyendiko kigenda kuyamba mmwe. Nzenze n'obutakifunamu kolerera mmwe. Namuganze okubonaabona kuna kwe mbonaabona lwa famire olaba bino ebintu byenjogera munnange nno abantu abali ku kyano yeeno balowooza bamanyi mbwe twapanze emboozi tobafaako abo baleke. Kati waliwo n'omuntu omu ku bakyali bange era juzi nali ndi kwa P-Boys eyo Busege eyo naŋŋamba nakulabye mboozi zemunyumya bisole muli mu byamalogo waki mulimba abantu bafeeko abo tunyumya emboozi yaffe abayiga bayiga. Mpozi nsooka okutumira ku sisita wange yeyagambye sisita wange Aisha awo ogambye otya kansubire oli bulungi mpozi ne my sister big sister ono gwenjagala ennyo wadde abalala balaba nga mutadde ku profile pic yange bayomba ne bagamba otimbako oti oyo Jennifer full figure Nakangoobi. Oyo mwagala mulo okuva ku day 1 paka kati full figure. Mwana full figure wanjawulo mu buladi nze full figure simulabye kati. Nze full figure mutabani wange nasooka okuzaala omukulu bayita Fahadi. Masaŋŋanzira bayakiswaza mukazi famire yonna ebakuba ekifaananyi ekiro. Omukazi ebe naye abiŋŋamba ne mugamba kino kyendiko kiyamba mmwe. Nekyendiko kiyamba mmwe ne muganze okuba obulungi kwenjagala njagalamu ababeera obulungi ne mugamba wembeera obunyamugenda kuba bulungi abakazi betulina obamanyi abakazi betulina walaba nga sigino zibulaabula tomusangawo si bonna abamu munnange nga mukazi aŋŋamba ebintu byo sibiriimu ngaera bulijjo bwe yagambanga nga nkwata akadomola kange nga ntaddemu eddagala lyange nagendera na mu bookisa ng'ogyemu lesaati. Buladi nafuna obuvumu neŋŋamba olaba banagattagatta bino ŋŋamba olaba neŋŋamba etegeeza olwo n'abantu abamu betulaba nga batambula nga balinga abalalu nga naye nga si mulalu nga jasi naye tageti gyaliko yakunoonya sente obusungu abufunidde awo neŋŋamba kaŋŋende kutta ekidomola nenkola akadomola kakayita 5 nga mulimu eddagala lyange nentambula neŋŋenda. Kala kyakadomola kali ka white neŋŋenda nakwata kayero ka white alabika nnyo ekiro adda ssebo akayero bayinza okukuba bayinza okulowooza oli wa sayidi ndala kola byagana n'okukola nentambula n'akadomola kange saawa 9 dakiika 5 zalinga 5 awo neŋŋamba kino kino kikola mu ddakiika ekine nnyo eddakiika 5 kiggwe. Teyagamba nti teyakwerako okwakulizo nti balina kukulaba yaŋŋamba kunabira mu masaŋŋanzira ogereko buli kimu ekibi kikuveeko nentambula neŋŋenda mu masaŋŋanzira buladi mba nfulumayo bwe ndi ku kikuba ekiva ewaka bwe ndi boda aye nensooka ndyamu awo kawanijjukira ndi mu bookisa yokka omuntu bwakulaba ayinza okuyita omusezi nensooka nekwekamuko boda neyitawo negenda nenkomawo nenzia nentuuka mu masaŋŋanzira nensooka ntunula saidi nentunula saidi nga ndaba teryajja buladi empale nagijjamu nga komando wasu negisula walye nenkwata amazzi neyiira bwenti nga bwenjogera ebintu mu bwangu nemala nenkwata empale yange nenzuruka nenyambuka emisinde najambuka nvudde mu masaŋŋanzira. Eddagala walisobya
Nangenda okukamira nti eddagala walisoya. Nangenda okukamira nti eddagala walisoya kisaake. Tugende mu maaso. Ntambula nzira ewaka. Tonyumiriza olina byobuusa tonyumiriza ano ngeri gyoyambala mu bokisa. Empale najamba namala okweyira eddagala musibiri nga bwe njogera byenjogera nenva mu masanganzira empale najambala nziza wabbali nga nvudde mu masanganzira. Ekyomukisa mungi kye nali nnina mba maze okwambala bokisa yange ntambula nyambuka ne wajja boodi endala bbiri nga mmaze zezaabuuka eddagala ne bagana n'ebisiraani. Nga ntambula n'okuweekera kwange nga nzira y'ewaka. Amasanganzira gaali kumpimpi. Katugeze amasanganzira tegaali wala nnyo tegaali wala nnyo n'ewaka. Nga munnange enzira y'ewaka nga nnyingira mu nnyumba. Omukazi namusanga atudde mu ntebe. Asibyewo oba nga tasibyewo? Ng'asibyewo ng'alindirira yaŋŋamba mbadde nindirira ekintu. Omukazi mbadde nninze simu bakutwale bakukwate bakukuba embooko nga bakuyita musezi. Ne mugamba kyobamanye ekyo nakyo nkimaze. Tugenze gagawala. Ne mugaka tulinde kiddako. Ninawe nninze ngumaze okuyingira mu nju kikye wazzaako. Ate wuliriza waawe wengambe wenayingira mu nyumba namusanga atudde mu ntebe ali ati. Nga mukazi watu ali ku bunkenke yekyali alinda nga amanyi bantu kundaba ne bankuba miggo nga bampita musezi. Nkomewe wakajjanjabe. Bwe wakomawo n'atoowolokoka? Bwe nakomawo n'atoowolokoka. Mwayingira obuliri? Era twanyumyamu tunyumyamu tunyumyamu tugenda mu buliri. Anti wasobye eddagala. Limaliza alina okusomesa ebyabalubaale. Nedda ssebo. Bw'okola eddagala ly'ekirogo tolina kwegatta na mukazi. Nedda ssebo. Gwe ani agambye mbu twegatta? Gadi mwe mwegatta. Ani agambye mbu twegatta? Mu buliri twali tulina obbwebaka kuba era tunsulamu babiri. Gadi mwe mwegatta. Ne tugenda bulungi ne tuyingira obuliri bwaffe ne twebaka obudde jjukira bwali bukedde. Kumakya ne tukeera ne twetunulako. Oli mukazi wange era twegatta nkugamba twegatta. Omukazi gwe nninamu abaana babiri ale kati gompolezaako olinga gaba nalina mukazi mupya. Oli wenjagalira we neegattira wayagalira we yeegattira. Naye ng'obadde okimanyi nti bw'okola ebyo ebyabaliwaali tolina kwegatta na mukazi. Gwe yaŋŋambye mbu toli mulogo wabitegeera otya? Nkola risaaki. Nagambye oli mulogo ng'owakana. Naye kyolina okunkolera giri kimu ntwala gye wagenda. Kyaga ndi bulungi. Kati gwe olinamu n'akamologa. Nze sina wadde wiribbalo. Bwe nkutwala gye nalogera ogenda tonzirukeko. Ngenda. Kuba wano yakutwala wa mulogo wange tukube ensaase kiro kiramba. Kyategeeza nze atayagala ku bbanga lyenkoledde emmidongo nze atayagala kubaamu n'akamoloka. Njagala kati nkubulire byolina okunkolera asinda kutwala kuba tugenda nabyo. Ojja biŋŋamba ku kamera wano biŋŋambe. Njagala osooka ongulira ekitabo ne peeni. Ekitabo ne peeni ekitabo kikaaki? Kuno ka 96 ne peeni. Ongulire Bible tugende mu overnight. Bible kutwale ku kyaki yange tusuleyo nga tukuba eŋŋoma za Yesu. Tuveeyo tuyingire ekisibo kya wiiki egi otandika okunoga omusimbi ffe kutambulireko kaffe n'obulokozi. Kaakati kankubuule gye nagenda ate kati olaba ebintu bya kyaki gye nagenda tompakanya kati gwe togenda fira mu bwavu gwe komediyani gwe munnange masiki maani bigi masiki togenda fira mu bwavu. Munnange wuliriza munnange ku makya tukedde tutuddeawo omukazi ng'abwatuka ng'aseka omulundi ogwo nga mbuuza ki ekikuseseza nga ŋŋamba nzijukirayo engeri gye wayambadde empale y'obbookisa n'ofuluma n'otambula n'oyita ku mizigo egyo n'oyita ne wali eri mu kkoli n'oweta eri
n'ogenda tuka mu luguudo n'okunamira ensi agenda kugoberera ye yaŋŋamba n'okunamira ensi era wakunama bwe yayogera akantu ako ne kannumamu yakogera asanyusa oba nga akudaalira yayogera aseka kagamba ngalaga kiri wiyadi kimwawuunyisa okoze ekisembayo mu bulamu bwe ne mugamba buli kimu kyenkola nzirayo kunza nemwa buli kimu kyenkola nzi wano obudde buno ekimbonyabonya mmwe nemugamba senga mbadde sirina mmwe nange bino sobola bituukako sobola kuswala bwentyo sobola nange era ani yandaba bakulaba tewaliwo muntu yandaba emugamba kimu kyenkola nkikola lwakuba mmwe sirina nsonga ndala embonyabonya mmwe mumbonyabonya mala okukola ebyo nga ebaŋŋambye bikola mbikoze biwedde neŋŋamba kati kaninde ndabe ki ekiddako jjukira ebyo mbikoze naye nina okusigala ku ddagala yaŋŋambe okusigala ngaera nkola ki naaba oba omusajja aŋŋamba munaye emirimu gyammwe gye mukola eyo n'amakubo ge muyitamu tomanya by'osanga olina okuba nga okola ki omwana katonda ali eyo happy Easter tugenda tutandikira mu paati yaffe endala omusajja yanaabye eddagala naye kyendabye nga sinabasalira balubaale musango wadde sibawagira omulwadde naye wampakamu omulwadde wampakamu weraba